ku kifugi nassa omwana we nassa kitawe yamutwala ku kifugi nebanga mu meeting ya Grand Back nagaye sole tusenze nfuluma genda kusala agamuze wange bwatu byakuza tarbiya islami yansomera omwana wa Muhammad oyo muto chwa cha miaka 17 nesoma Qur'an soma amma someri asoma wali wa Umar ngolaba ine tarbiya ya dini abana bamwe basomera wa muchusa abana yonna joli josinzira okulaba kanti otumbiro the power of Africa red bamuitaseka Umaru Bakari munekwasa kirala abawuliza ba radio eno munekwasa kirala naye banange tuwawadde irimu akalimi ka radio yo wekagwerayo Ssonko Musa mukatonyeze mwenda FM ekula ly'omuntu wa bulijjo omanyi ekitegeeza okubanga radio etakuba musiki naye ng'ekuza eri Allah irimu ku irimu ne tugikuwa ne ku machanga kuno ne irimu era n'ogifuna 107.9 era bw'olaba teweerabanga mujjana manya bumanya nti ebyonoono walinga okola bingi nnyo kubanga wano tuba tukuza eri Allah niera sebomubwamu abaguguba n'ogaana naga nti ebyo byakayisaali koffe okekale onaayagala okudda ku nsi kuno nga tokyadda njagala kudda ku nsi ntereze nti akadde wakalina waddanga mukudigira budigizi nga nno nze ntunula buniga nti Allah ate oyo ng'omukiki nti ate munange bw'obagamba nga eswalaati oga yasalanga nga Allah muga nti wama banyongere ku mazzi gazamuzamu ag'omujjana East African Organic Honey guba mubisi mukwano gwange East African Organic Honey balina omubisi mukwano gwange gwosaanidde okulabika nti okozesa buli muntu yenna guno omubisi osaanidde obeere nagwe waka omulangira Mutebi Abdulatif omubisi nga guno abaana bagwetaaga mwami Mutebi Abdulatif omulangira babeere nagwo baluusi balwala ebifuba oluusi ABCD omubisi guno Allah asobola okukisizaako ne alusazi ne ziwona munda kubanga guwonya amabwa agali munda mu lubuto kitegeeza bamaze okuteekateeka mu gulamuzi 4-5 mu gulamuzi 3-5 gulamuzi 2-5 ne gulamuzi 10 ne mu liita ennamba guli mu kikuubo gwagwetaaga okugusuubula owakamuka mugenda mu supermarket East African Organic Honey bali ku 0702 wandika 76 zaka 39 sembe 04 oba ku 0773 517 sembe ayo 11 osobola okulabika nti mukwano gwange okwategana nabo nkujjukiza bannaffe aba Mukalu Enterprises Uganda Limited nkwanjulira hardware yagagadde ekutuusaako buli kalonda yenna ow'ebizimbisibwa mu ggwanga bakutuusaako ebintu bino wammanga balina seminti balina emitayimbwa balina emisumaali balina emifaliso balina tanka balina amabaati balina plywoods balina ebyamasanyalaze basangibwa ku Ode Kampala Rashid Khamis Road Busega next to Shell Masaka Road Wampe Bugayaza Road bali ku 070 16 oba ku 070 wandika 05 zaako 7 sembe 15 osobola okulabika nti mukwano gwange omanya ebisingawo bano bannaffe aba Halamain Islamic School Nursery and Primary School Ndeje Rufuka omuzadde essomero lya Dene Boarding lya bawala n'abalenzi basomesa oluzungu otekane dini bagaba hafu basari ne full basari eri omwana yakwata Qur'ani ye full basari asomera bwerere okuwandiisa abayizi kugenda ddala mu maaso Halamain Islamic basangibwa ku Ntebe Road okyamira ku batabata ku kidde Ndeje Rufuka director ali ku 070 wandika 7 zaako ana sembyayo ana mwemu 070 wandika 7 ana mwemu osobola okulabika nti mukwano gwange omanya ate ebisingawo awo erigwe alinange wano ku Power of Africa Radio njagala kujjokeza bannaffe ababalikisi erigwe n'omukyala oli wa woteeri oli mukyala wa waka bannaffe ababalikisi bakutegeeza balina ebirungo ebikuyambako era bikolanga eddagala mu mubiri gwo balikisi bakutegeeza nti ebirungo bye bino biteekebwa ku chai biteekebwa ku nva ababekinga waliwo ebirungo ebyo biteekebwa ku migaati oba ebintu byo nebibekingibwa okunywa akawowo obulungi okuwoomerwa omuli oyinza ogenda wano ku mambo ne bagamba nti wawaye nti bwe tuba weetaaga embuzi
embuzi tugisuza mu birungo kwe kulya omuwula kwe kulya omuwula nga oguwulira kugamba gwonna nenjala entandikiddewo enjala entandikiddewo ku makya kuno maama just kwogera boogeze wabula bannange ensi eno ababalikisi bakutegeeza mukwano gwange ebirungo byabwe bifune balina ebirungo ebiteekebwa mu kawali olunaku nga luno olwokutano bannange lyakoko ku lusanya lwa mambo lyakoko kaceeri kati bannaffe ababalikisi bakugamba nti hajati asobola kakufumbira ewaka nekatuukanatuukana ngaakamambo naye nga akozeseza birungo bya balikisi gw'omusuubuzi omukyala buno osobola obugula naawe n'obuteekako kewaka mukwatako okusendeza mmwe mutulisekoko ku biwooma nino omusanga nga aguze bubuyibuyi aguze obupale bw'amaana aguze obugatto aguze obusapatusapatu tewali sente nange ababalikizi basangibwa bweyogerere mu kirinnya ne mu bbuto bweyogerere kasubi ne mu ttaawo mukono nekasanga ati mabega wa toto haji balikisa ali ku 055 mukaaga wandika 08 zako 17 055 mukaaga 08 17 banoonyeko kati katono nnyo nzije tube tutambule ffenna katono nnyo just eddakiika ntono tugende mu katundu kaffe aka weeyongera okumanya ate oyongera okubanga obitegeera nzija nabyo chapati ngampo mu bulala nyongeraayoko katono sweet banange chapati ziweddewo ate olunaku olwaleero chapati na kawunga byebisinze okutambula kituufu ddala kubandiddeko ne kawunga nga mbutuufu kawooma bulala Richard ebintu bino obigulawa tonowulira ku ngano mpya na kawunga ebya spring flour ngane ekwata mangu mpumu nkugambye abagiriddeko bo bagitenda butenzi ejjira mu bipimo bibiri omuli ekyeŋŋano ogogosa n'ekyakawunga kakasooli erimu ne vitamins mwenda bweddu okugosa n'ebirungo ebirala ekwanguyiza ekwata mangu n'osobola okukekkereza buto supreme flour esangibwa mu supamaketi zonna ezisinga obungi mu ggwanga ne maduuka gonna supreme flour ekolebwa bano abamandera millers abasangibwa ebusega ku Masaka Road. Supreme Flour, a product of Mandela Group. City Oil Dubai Desert Challenge ekomyewo nate kola savisi y'ekidduka kyo ku matabi ga City Oil wonna wogasanga weewangulire olugendo okugenda ke Dubai nga lusasuddwa ebiro 4 n'ennaku 3 mu 5-star hotel era nga tutandika akalulu kano mu nnaku z'omwezi mukaaga February era nga tukakomekkereza ennaku z'omwezi mukaaga omwezi ogw'omunaana 2023 abawanguzi basatu be bagisunsulwa mu buli mwezi 2 ab'emmotoka z'obuyonjo ate ng'omu wa taxi abawanguzi bagisunsulwa mu maaso g'abannamawulire buli mwezi kola savisi y'ekidduka ky'olunaku olwaleero ne City Oil enkola n'obukwakkulizo bigobererwa. Omuwanguzi w'amakaaga kyasinze okubaaga omulembe ku kyalo Justin, twandyagadde okumanya kiki wakola osanga naffe tusobokigezaako. Nafunawo loan okuva mu Finance Trust Bank era kyansobozesa okusembeza amazzi mu maka gange okuva mu kitongole kya National Water. Eyo y'engeri gye nasobola okutunda amazzi eri mmwe na buli muntu w'omu kitundu kino ne ssente ze nafissaawo n'engula tank nsobole okulembeka amazzi g'enkuba gano genkozesa okufukirira ebimera byange mu budde bw'ekyeya. Kati nsobolera ddala okuliisa ab'omu nju yange n'ensasula ebisale by'abaana bange eby'essomero mu budde n'okusasula looni ya bank mu bitundutundu ebitonotono kyangu bwe kityo. Weefunye Trust Water and Sanitation Loan okuva mu Finance Trust Bank olwaleero okyuse obulamu bwo. Finance Trust Bank erungamizibwa banka enkulu ya Uganda. Ssente z'abakasitoma zikumibwa ekitongole kya Deposit Protection Fund of Uganda okutuukira ddala ku bukadde 10. Bw'ofuna enniya okukola hijja ne umula lowooza ku kimu Tawakal Travel. Bano bakenkufu mu bino okutambuza obulungi wano n'eri Antinyonyi 5 star okusula obulungi okutambuza abakadde n'abaliko obulemu kitundu ku bo abaana b'amasomero bana bizinesi kw'ossa n'abakungu family holiday package. Bano bakozesa emikolo mu nkola ya nabbi entuufu. Tawakal Travel bagaba visa n'okugobera ku tiketi y'ennyonyi yonna gye weetaaga basomesa wamu n'okansolinga abali
tewali mbuzibu beeyu ne kati akatinisa tekakusibira ebweru. Tawakkal Travel basangibwa wansi wa paaka enkadde Ben Kiwanuka Street ku Magoba Arcade omwaliro ogwokubiri awo ku muzikiti wennyini. Essimu 0701 94 10 0 oba 0772 64 293 0759 58 35 19 oba kuba 0758 64 04 44. Mwali Mayambala, Dr. Chikambi, Seka Sebaggala ne Dr. Uzaima. Tawakkal Travel abo bibaana bamwe. Finance Trust Bank longoosa omutindo mu mbeera y'amakaago ng'oyita mu kuba n'obusobozi ku mazzi amayonjo ageesigika era ag'obuwangaazi mu nkola yaffe etuumiddwa Trust Bank's Wash Loan. Mu nkola eno osobola okusasula mu kibanja mpola ng'oyita mu nkola yaffe esoboka era ennyangu ey'okusasula mu bitundutundu. Jangu kati ofune loan okutandikira ku mitwalo 3 egya Uganda olw'ositula omutindo gw'ebyobulamu n'ennyingiza y'amakaago ng'oyita mu kuba n'obusobozi obwetuusaako amazzi amayonjo wamu n'okutumbula ebyobulamu okutwalira awamu. Finance Trust Bank tusoosowaza nnyo abakyala. Banka eno eri wansi wa Bank of Uganda zikuumibwa ekitongole ekya Deposit Protection Fund of Uganda okutuuka ku miliyoni 10 eza Uganda. Kuno kwe kusalako okutabangawo. Wefunire Star Times antenna decoder ku mitwalo 3,35 oba dishe kubyeko obugule ku mitwalo 8 zokka oluwummula luno. Decoder girako omwezi gumu ogw'obwereere ogwa premium bouquet. Kyamula ebiseera bino eby'oluwummula anti tukuwadde channel ez'abaana. Kw'ossa ebina Uganda ebitakoma ku Makula TV n'obuzannyo obw'enjawulo obuli international. Eno ye decoder esinga okuba ku bbeeyi eya wansi ng'ate n'ebisale by'okugiraba biri wansi ddala. Omuntu yenna bw'agikuguza ku bbeeyi eya waggulu lopa ku noti 3.7 1.7 noti oba noti 2 noti 1.7 noti. Family time with Star Times. Okyali wakati mu program entando ya leero ekuleteddwa aba Mandela Millers abakolera engano ya Supreme Flour nga baluwa mune ku Finance Trust Agent Banking. Byonna ebikwata ku byensimbi bikuli ku muliraano. Kubeere ng'oyagala kuggulawo akawunti kuggyayo nsimbi kakubere kuteekayo nsimbi tusangawo ku muliraano. Weetegereza akabonero kaffe aka Agent Banking akabakwataganye mu ngalo. Finance Trust Agent Banking banka ey'oku muliraano. Finance Trust Bank erabirirwa banka enkulu eya Uganda. Okay, kale mukwano gwange bwe bakugamba ba Finance Trust Bank bwe bate mukwano gwange bwe bali bwe bantekamu sente ate era mu ngeri yemu n'ennyongero okulabika nti mukwano gwange nkujjukiza bannaffe aba Mandela Millers abakolera engano ya Supreme Flour mukwano gwange eri mu maduuka gonna ne supermarket ezikula okumpi so nga ate era mu ngeri omusuubuzi bakutegeeza nti gwe ajeetaaga mu bungi genda wali eri ebusega ewali ku roundabout welcome to Kampala awo omuganda agamba nti yetuukidde tenonya matabangufu wabula aba Mandela Millers bakutegeeza Mandela Group of Companies bakutegeza tuwerabira omupiira ku lunaku lugenda kubeera lwakubiri. Olunaku lugenda kubeera lwakubiri ng'ennaku z'omwezi 23 omwezi ogw'okutaano mwaka 2023. Abali ku Facebook page bino mbibagamba nammwe abatuwuliriza ng'ennaku z'omwezi 23 lugenda kubeera lunaku lwakubiri wali eri mu kisaawe ewankulukuku bannaffe aba Esivira Jogo nga bambalagana buterevu bulambalamba ne Black Power FC bugenda kubanga mukwano gwange bubeefuka Jogo ekomyewo mu nkoma w'ennene Esivira Jogo ku lunaku lugenda kubeera lwakubiri ng'ennaku z'omwezi 23 omwezi ogw'okutaano mwaka 2000 wali ewankulukuku mu kisaawe ordinary omutwalo gumu VIP emitwalo 5 jangu mukwano gwange tubeerewo tulabe Jogo eyinza kulabika nti ekomyewo nakamudi kafaanagana katya lunaku lwakubiri mukwano gwange bannaffe bwe batyo Mandela Group of Companies bwe kugamba Esivira Jogo nga bambalagana buterevu bulambalamba ne Black Power FC tunawulira bwe batyo mukwano gwange bagamba akadde kwongedde okulabika nti mukwano gwange katambudde njagala kukujjukiza ettendekero erya Rama Vocation and Business Institute basangibwa Wakiso Lukwanga bategeeza abazadde balina abaana abamaliriza ekibiina ekyomusanvu siniyo yokuna ne siniyo y'omukaaga n'abatamaliriza kibiina kya musanvu mujje tubayambeko omukisa weeguli omwana asobola okubaako byasomanga bya mutwe ebinaamuyamba gye bujja mu maaso okategedde bamuyita Lukabwe Idris ali wano ku YouTube ali ku Facebook page eya Pale FM Uganda
bakutegeeza balina courses zino wammanga bannaffe aba Rama Vocation and Business Institute, tailoring, fashion design, plumbing, catering, computer science, hairdressing, motor vehicle mechanics, electrical installation, radio, TV and phone repair, welding and metal fabrication. Atera mu ngeri mutu bategeeza nti twaguddewo ne secondary kati twaragitandiseewo. Secondary okuva ku senior esooka paka senior ey'okutaano abaana tubawa half bursary. Omuyizi wa secondary asasula emitwalo 3 ow'ekisulo, so nga towa vocation asasula emitwalo 3.5. Okwewandiisa mu secondary omwana asasula emitwalo 3 gyokka, ne yeewandiisa nafuna form. Owa vocation asasula emitwalo 5 najjuza form eyo n'abeegattako n'atandika okusoma. Omuzadde omukisa bweguli, genda ku campus yabwe esangibwa wali eri mu Lukwanga Wakiso, omwana asobola okulabika nti asoma. Bategeeza nammwe mwenna bagenda okutikira omwaka guno nti amatikira agamwe galiwo ng'ennaku z'omwezi 14 ogw'omusanvu 2023. Okumanya ebisinga ku Rama Vocation and Business Institute 0752 omuzadde si kirungi okumira mwana wakanga kitanda 0752 wandika 43 zaako 296 0752 43 296 oba ku 0787 37 54 72. Eddakiika ebulabiriza okwokwera sawa 12 dakiika 4 kati wezuwera 12 dakiika 4 mbanjolekera bweru eddakiika 20 gonna oba oteekeddwa ofuna amawulire otegere ensi mukwano gwange nga bwetambula. Abali ku Facebook page eya Platform Uganda, akatundu nga kano kakusanze olirudda waawo, oliruddamu mukwano gwange. Abali ku Facebook page tuukawo mukwano gwange tubenga tutambula ffenna. Nkujjukiza Musawo Kasula Isaac ono yeka gwensembyayo tugende mu mawulire. Musawo Kasula Isaac asangibwa ku the New Start Hub Special Clinic, ayongera okulabika nti ajjukiza buli muntu yenna ateeseteese general check-up. Mwagendo tukeberera endwadde ezituli mu mbuto zaffe mu mubiri. Jangu oyongera okulabika nti otegeera ateeseteese general check-up eno ng'ennaku z'omwezi 25 n'ennaku z'omwezi nga 26 na 27 okuva ku Lwokuna lwa wiiki ejja n'Olwokutaano n'Olwomukaaga. Weewandiisa n'omutwalo gumu gwokka ng'ennaku z'omwezi 25 26 27 ogende n'emitwalo 6 gy'emitwalo 7 gy'okufuna obujjanjabi. Musawo Kasula Isaac agenda kuteeka mu kasikan bakuchecking mu lubuto luli lutya luli safe, ebitafutafu byolidde okyali safe oba nedda. Abakebera abaami abagazwa prostate gland, abayina ensigo azikebere kibumba hania, abakyala infections ebizimba mu nabaana jangu osobola okulabika nti ojjanjabibwa. Ate mu abalizuma semanyanze era alusa nze alusazi ABCD Musawo Kasula Isaac akutegeeza jangu osobola okulabika nti mukwano gwange ofuna obujjanjabi, osobola okulabika nti otereera. Okitegedde osobola okulabika nti mukwano gwange otereera. Ali ku 0750 wandika 58 zaako 4392 0750 wandika 58 zaako 4392 oba wandika 073 82 07 073 82 07 njolekedde bweru wagwanga bannange. 1 2 tokiwa ndowooza yakubiri kikolerewo leero ate kati wuliriza nga Paal FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo. wadde ng'ensi nnene Paal FM egikusembereza awo wennyini mu rediyo yo. Akaki katonyeze mwenda akalimi ka rediyo yo we kaggwerayo yongeza bali kutwegattako ku 17 mwenda Paal FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo. ekkula ly'omuntu wa bulijjo. Ekkula ly'omuntu wa bulijjo wonna woli wosinzira okulabika nti mukwano gwange otumbudde the Power of Africa Radio kwenyongera okulabika nti mukwano gwange enkwaniriza katekiriza tuyingire mu nsonga. Abali ku Facebook page eya Platform Uganda bamuyita Lukabwe Idris angambye nti mwami Ssonko kwendi, omulala bamuyita Kamyahud Mugerwa
agambye nti nateredde dda. Medi Mukibi agambye nti mashallah. Kati mukirize twongere okubanga mukwano gwange tutambula abo bali ku YouTube, abali ku Facebook page ya Pale FM Uganda, katutandikira munda mu ggwanga lya Germany, lya Japani. Abakulembeze b'amawanga agegata mu mukago gwa G7 lunaku lwa leero bagenda okulabika nti mukwano gwange batuula nengera Prime Minister w'eggwanga erya Bungereza amaze okulabika nti atuuse. Nengera Prime Minister w'eggwanga erya Bungereza amaze okulabika nti mukwano gwange atuuse, wabula atuukidde mu kwewera wakati mu kwongera okulabika nti agamba tetugenda kuddamu kukozesa Diamond ava munda mu ggwanga erya Russia, bagenda muteekako envumbo nsonga za ggwanga erya Ukraine. Bamuyita Rishi Sunak ono Prime Minister wa ggwanga lya Bungereza atuuse mu kibuga Tokyo, kibuga kikulu kya ggwanga lya Japan, abadde n'ekibbeeyi kye, abadde ne mukyala we. Very smart. Atuusa amawanga G Summit gagenda kutuula G7 Summit gagenda kutuula amawanga gannaggwedda amagagga gatuula okubaako ensonga ez'omunda ze basobola okulabika nti mukono gwe bakubaganyako ebirowoozo, bagenda kutuula mu kitundu ekimanyiddwa nga Hiroshima. Ag'omunda getongera okubanga tufuna Bungereza egambye egenda kuwera. Diamond abadde ava munda mu ggwanga erya Russia bagenda muteekako envumbo. Kino nno kiddiridde Russia mbu okutakulebwa tagisiiwa okukuba eggwanga erya Ukraine. Bungereza enyiiza nnyo egambye nti wabaddemu aluminium, copper, gold abadde ava munda mu ggwanga erya Russia ng'ayingira mu ggwanga erya Bungereza tugenda muteekako nati. Tetwetaaga golodi w'abasajja abarussia, copper w'abarussia tetwetaaga ne aluminium. Bungereza bwetu besuubiza. Rishi Sunak agambye nti tetwetaaga jogero lya kikula bwe kityo, tetwetaaga jogo. Bino nno byonna bisuubira okulabika nti bigenda kwogerebwa mu kitundu mu summit ng'etudde ey'amawanga 7 gengenda kubanga nkubulira G7 Summit egenda kutuula mu kitundu ekimanyiddwa nga Hiroshima, ggwanga lya Japan. Mukwano gwange yetuusiza omulundi guno. Kino kitegeeza nti Russia ebadde efuna ssente. Diamond abadde ava munda mu ggwanga erya Russia ebadde efuna dola za America biliyoni 4 namba. Omungereza agambye tetwetaaga kuddamu kukozesa Diamond w'amasajja amanyiddwa ng'Omurussia, ezo ssente Omurussia azifiirwe. Russia ebadde efuna mu mwaka gwa 2021 yakola ssente biliyoni 4 eza dola za America mu Diamond gwe baaguza Bungereza. Bungereza egambye ezo kwezi kuba bakoma. Rishi Sunak bw'atyo bw'agamba gavumenti y'eggwanga erya Bungereza era esuubira okulabika nti egenda kuteekako natti eri abakungu b'eggwanga erya Russia 86. Kampani zaabwe emirimu gyabwe gye badde bakola gwe kasitobera ng'olina akakwate ne musajja mukulu amanyiddwa nga Vladimir Putin abawerera ddala 86. Kampani zaabwe nga ziri mu ggwanga erya Bungereza zoolekeddwa okuteekebwako envumbo, zoolekeddwa okuteekebwako natti. Lwaki mukolagana n'omusajja omutujju bo bwe batyo bagamba? Bungereza egamba olw'oluvannyuma Russia nti yalumba eggwanga erya Ukraine balina target endala yaba individuals ebyobugagga byabwe ebiwera mu dola za America empitirivu abawera ddala 500. Bungereza nabo esuubira assets ebyobugagga byabwe okubiteekako envumbo. Omwaka oguwedde Bungereza, America, Canada, Japan bawera gold ava munda mu ggwanga erya Russia. Russia kasita yalumba eggwanga erya Ukraine, Bungereza, America, Canada, Japan ne bagamba nti tuddamu kukozesa gold ava munda mu ggwanga erya Russia olw'okuba Russia yalumba eggwanga erya Ukraine. Ng'emoli getongera okulabika nti mukwano gwange tufuna kati amawanga olunaku olwali gagenda kutuula naye ezemu ku nsonga ezigenda okutuuza amawanga gano kwe kutandika okutunula ensonga y'eggwanga erya Ukraine n'okutunulira ebyobugagga byabwe bwawe bituuse. Naye ng'ensonga y'eggwanga erya Ukraine eri nnyo ku mwanjo abanga omusajja tumukolera ki Putin. Russia si member w'amawanga gana G7 Summit bamugjamu ne China. Kati olunaku olwaleero waliwo omugenyi omusukulumu ye musajja amanyiddwa nga Narendra Modi, amanyiddwa nga munnange ow'obuyinde. Asuubira okulabika nti mukwano gwange agenda kutuuka ku lunaku lugenda kubeera lwa Sunday. Narendra Modi y'omu ku bagenyi bamutunuulira bagamba nti ono omusajja nampa wengwa okuva gavumenti y'eggwanga erya Russia balumba eggwanga erya Ukraine
musajja mukulu ono Narendra Modi bwato bwali alinga omuchina talaga wano wengwa kati Ssonko agambye nti musajja mukulu ono tayinako kwekubira kwonna ne bwe kiro tumwaniriza mu G7 summit egenda okutuula mu ggwanga erya Japan leero nga lubongedde okulabika nti batudde naye nga bamaliriza ku lunaku lujja kuba lwa Sunday omugenyi omusukulumu ajja kubeera Narendra Modi Prime Minister w'eggwanga erya Buyindi. Amawanga aga G7 summit aga G7 gali amawanga musanvu gagenda kutuula mu kitundu ekimanyiddwa nga Hiroshima wo gagenda okutuula era ku mulundi guno entebe gali amawanga musanvu naye ku mulundi guno bagenda kutuula 8 ow'omunaana bagenda kwaniriza Prime Minister w'eggwanga erya Buyindi Narendra Modi mu kitundu kino ekya Hiroshima ojjukira bulungi nnyo bomu eyakubibwa Hiroshima Nagasaki ojjukira bulungi nnyo eya atomic bomb America gye yasindika nekuba mu Hiroshima ne Nagasaki kati amawanga gano gye gagenda okutuula amawanga gano gali musanvu basebole bannyabo amagamu ku mawanga amagaga mu nsi yonna Japani America Bungereza Bufalansa Germany Canada Italy n'abamu ku mawanga ga lukalu lwa Bulaaya niye batunulidde nnyo Japan America Bungereza Bufalansa Germany kwoteeka n'omu Canada kati omuyindi naye bamutaddeko omurussia n'omuchina bano abaafuna akasajja ku mutima ne babagoba kati gye buvuddeko olutuula bwe lwatuula munda mu ggwanga erya Bungereza ne bagamba nange tetwagala omuchina tumwetaaga abamu ne bagamba nti banange akasajja ka Putin kalina ensonga tukalowoozeko tukaze gali amawanga ga G8 summit gali 8 naye kakati munnange ebintu byongera okulabika nti byonooneka nga bafunye akasajja ku mutima abasajja Abamerika eraga nti tubajjeko kati time yatuuka omuchina n'agamba nti mwama wange omusambu mwe mulowooleze ensennene Life will sparkle when you want it colorful. Only on 107.9 Pal FM. Kati tulindya tulabe ebibala ebigenda okuva mu kino. Oyinza okwebuuza lwaki summit eno etudda mu ggwanga lya Japan. Jjukira nti gavumenti y'amawanga ga NATO ageegatta mu mukago gwa NATO North Atlantic Treaty Organization ku mulundi guno baguddewo office munda mu ggwanga lya Japan. China si nsanyufu okulabika nti amawanga gano gatudde wano ate ng'enteekateeka amawanga ga NATO nago gaguddewo office mu kitundu kino omanya bumanyiya kati nno n'eggwanga erya Taiwan nno ne lisajja kuna ndiga nti kyekyo likuba gudikudde ndiga nti kyekyo buli eggwanga amawanga we gatula mu Japan n'okulabika nti ekoti omawanga gano aga NATO nago gatudde mu ggwanga erya Japan kiba kitegeeza nti bibagenda okusala wow bina tuyambako okulabika nga tunywa ku mazzi omusajja omuchina naye abadde atufuukidde omuchina kati n'oba okyawulira ebyo n'enkujjayo tugende mu ddwaniro katugende mu ddwaniro tulabe eddwaniro liyinza kubanga likedde litya olunaku luno olwaleero abasajja bamanyiddwa nga barasha okusinziira ku mmundu eyongera okulabika nti etokota omurasha yandiwangula mu nnaku ntono okuva kati mu kitundu ekimanyiddwa nga Donbas City. Abakungu batutegeeza nti akatundu akamanyiddwa nga Bakhmut Ukraine ebadde erinako paati entonotono gyeyongera okulabika nti mukwano gwange efuga naye kusinziira ku bakulira akabinja k'aba mercenaries bayita abacuba ab'eggwanga erya Russia. It's a private military company bali eyo bakuba kikopo baaba bagambye bwe bati mu nnaku ntono okuva kati wagena group company bagenda kuwangula kubanga babuzizzaako aba Ukraine embiibya abaana bategera ekikupa wansi ku ttaka gano maje ga ku ttaka mukwano gwange obumadi bwonna basinga kubanga babulina ku ttaka wagena group company bategeeza nti tugezaako okupushinga era amazima gali nti emisana kumakya akawungezi ekiro Ukraine tubabuzizzaako embiibya twagala kubasuuza akatundu kano akabuga kano akamanyiddwa nga Bakhmut singa bukya kumakya Russia neewangula akatundu kano neewanika bendera yo nga teri aje kuba ku nsoroboto
Ukraine ebewedde omurasha basobola okuba wonna waayagala nga teri amugamba nti wowai. Wagena gurupu egamba nti amajje okumanya tukubye obusajja buno mbu Ukraine kati balwanira mu bizimbe 20 gokka. Omanyi ku kibuga ekiramba nga mwezi babazoganyiza mu bizimbe 20 gokka. Kiba kitegeeza nti ekitundu kimu ku buli 10 muba buwedde mu area gye bali mu kulwaniramu, balwanira mu bizimbe 20 gokka. Ebisigadde abasajja babazingizaako banaatira bawuta nga awuta kasupu ka mmamba ak'enkoko. Singa bukya ku makya kino ne kigenda maaso n'okubanga kikolebwa. Zelensky akitya agamba nti ebbanga libadde ddene okubanga tulwanagana mu katundu ako, naye singa bukya ku makya Russia neetwala akatundu ako, basebo ne bannyabo tuba tuwedde. Ani agamba bino? Zelensky agamba nti Wagena group disadvantage gyeyinza okusanga ffe nga tubazizzaako kemabega. Ekitali ekyo singa tugenda ku maaso budde ne bugenda mu maaso ne kikolebwa tuba tuwedde. Zelensky bw'atyo bw'agamba, naye amajje agamba nti gakyasobola okulabika nti galumba, naye ku kusinziira ku Wagena group egambye ku kusinziira ku area we balwanira balina ekitundu kimu ku buli 10 balwanira mu bizimbe 20. Abasajja baba bafunziza abasibo ne bannyabo. Embeera bwetyo bweri. Kakati nno amawanga galukalula Bulaaya gabadde gagezaako okulabika nti gagumye gasindike zi fighter jets munda mu ggwanga erya Ukraine ziyambeko omusajja mukulu amanyiddwa nga Zelensky. Abamerika abaganye. Amerika eganye amawanga galukalula Bulaaya abateekateeka okulabika nti basindika zi F-16 zi fighter jets munda mu ggwanga erya Ukraine. Omumerika abagambe mulinda approval. Ffe tumala okulabika nga tukkiriza musobole okulabika nti munnange mukkirizibwa okutwala ennyonyi ezo munda mu ggwanga erya Ukraine. F-16 mawanga mangi nnyo ddala gano Amerika geefuga. Mukwano gwange okuba nti ennyonyi za F-16 bazigula munda mu ggwanga lya Amerika. Amerika bwabanga yakuguza ennyonyi zino oteekeddwa okusooka okufuna olukusa. Ndowooza owulira abasajja basigala nga bakufuga. Wagula ekyuma kyo oba wagula fulasika olinaga nti fulasika alindako tomala gajozereza bwotyo. Bw'oba onaajoza fulasika olina okuŋŋamba, oba onaateeka kyayi mu fulasika oteekeddwa okuŋŋamba. Amerika kikino munnange kyeriko. Buli yakiise yenna yagula ennyonyi okuva munda mu ggwanga lya Amerika ekika kya F-16 bw'obanga onaazitwala munda mu ggwanga lya Ukraine. Abaana basooka obaleete sooka bafu traininga bateekeddwa okubanga balina techniques ezisobola okulabika nti mukwano gwange zirumba. Obwengula obwo si bwakwemooleramu. Amerika egamba abasajja be tuli nabo mu lutalo abamanyiddwa nga Abarussia bamanyi kye bakola, nabwe ekyo tetuteekeddwa okulabika nga tusindika bakimbuyege. Bakyakayiga si be bateekeddwa okulabika nti basindika waggulu mu bwengula. Pilot ateekeddwa okubanga mutendeke. Musooke mu batuwe jjukira nti Amerika erina bapiloti b'eggwanga lya Ukraine beri mu kutendeka. Butya bw'osobola okulabika nti obuusa ennyonyi waggulu mu bwengula. Singa oba oligudde mu tageti y'omusajja amanyiddwa ng'omulabe muyite Omurussia, oyinza ku tageti kugivaamu otya. So si bano bakyakayiga. Gisitula nti manyi ogisitula, omanyi okugibonga nti manyi okugibonga. Omusajja agenda kubabika omuzingo onaaguwulira. Amerika ebagambye mulinde tusobole okulabika nga tutunuulira tosindika piloti wa kibugwe ey'ennyonyi ya bbeeyi F-16 fighter jet. Amerika ebagambye mulindeeko basebo ne bannyabo. Tukimanyi temusobola genda without our approval. Amerika bwetyo bwegamba Washington DC District of Columbia ggwanga lya Amerika. Obwengula bwonna essaawa eno tuteekeddwa okuba nga tuyina. Waliwo technical language, waliwo olulimi oluli technical nga lw'abapiloti. Tactical training ateekeddwa okuba nga agirina. Pilot singa akadde kabanga katuuse omwana ekikompola kimulidde ennyonyi asobola okulabika nti akakkana atya. Artist tufiirwe ennyonyi nenga pilot tumusigaza ne tufiirwe ebintu bibiri. Pilot afudde nga ate n'ennyonyi egudde. Amerika ebagambe mulindeko emizinga gy'omusajja Omurussia tegiwoneka. Sisobola gazi okusingako wano. Katulindire mu inside story ku saa zijja kubeera 5 ku saa zijja kubeera 4 baganda bange nga ate bakukwatamu awo. Oba Katumba Gerard oba Lukungu Nuhu banaatandikirawo mukwano gwange. Nange njagala kwagaliza olunaku lulungi olw'okutaano olulungi. Obadde muwuliriza mulungi okuva ku lunaku lwa Monday paka ku lunaku lw'okutanda. Program eyitibwa entanda ya leero. Bannaffe abamandira Mirrors ne bannaffe aba Finance Trust Bank be banteeka mu pepa. Akuuma atakuumira mpeera
salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakat. Pal FM sabal linda ko Ukraine erumbye mu kitundu ekimanyiddwa nga Donetsk. Waliwo rockets leero ku makya g'olunaku olwokutaano Friday morning. Ayayayayaya, Ukraine mu kitundu ekimanyiddwa nga Donetsk waliwo ebikompola ebiwuliddwa. Amawulire nanga akadde kangamba nkusiibule. Kale bannange banatandikirawo naye nga niraga enfuna wano. Ukraine yekakabye balina ebikompola ebikubiddwa munda mu ggwanga erya mu kitundu ekirimu abasajja abarasha. Leero ku lwokutaano ku makya bamaze okulabika nti bayingiddewo ttiimu eyeetuli omukeeze mulangira. Kale ate munaye tunagamba mukyala nava naye amaze okulabika nti atuuse. Kambaagalize bannange programu nabo ennungi. Nabo ina kyogamba tulina kyogamba munnange genda wanyusedde kubire kakati mwagala kutandika kati mu buno obudde olokati tutandisoma mukwano gaffe mulungi awuliriza 17.7 tumaze okubeera nga tuyingira kwata microphone mulangira tumaze okubeera nga tuyingirawo nze nkyaliwo Bwatyo bwebadde program entanda ya leero ekuleeteddwa aba Mandela Millers abakolera engano ya Spring Flour nga bali wamu